Uganda tukyali bubi nnyo era tetujja kukulaakulana okujjako nga ensi za dictatorship zikoze eki nga tujjeyo ba dictator mu Uganda bwe tunaatandika okusimbula enkulaakulana. Do you know how much a president consumes today per day? Temuzimanyi. Abantu nga batta bannaabwe kyeyononere. Tulaba eggwanga ng'abantu bakaalakaala n'emundu. Buli w'osanga ng'omuntu omusanga n'emundu. Waliwo n'emmoloka ezitambula ezakazibwako eza drone nga bayoola omuntu nga tewalina afaayo. Mukama waffe yeebaza. There is a need for a change in this country. Newankubadde nga mu kaseera ke tulimu era tutunuulira ng'emirembe gye yalwanirira tegiriiwo, nga tulaba abantu nga batulugunyizibwa, abantu nga bavundira mu makomera. Mbuulire obuwanga bw'abantu e Kayunga ne Kyaggwe buli ludda wa? Njagala nno Kyaggwe ne Bugerere, njagala mumbuulireyo entaana gye ziri n'obuwanga gye buli ludda wa? Tumutunuulira ng'omusajja yali ayagala eggwanga lye n'agenda alwanyisa efugabbi ery'omusajja ani Obote. Olwaleero bwe tugeraageranya Obote ne bye yakola ne gavumenti eno eriwo biriwo ebirimu awaasi. Mulaba ng'omutemu awedde emirimu. Era ensi bw'ebeera nga yandibadde yakuzikiza olutalo lwawa lw'e Ukraine, kyetagisa kukwata muntu atya? Amaanyi bagasse kukwata Putin. Yawasobola okufuula nothing. Waliwo abakulembeze abeepika mu ggwanga waliwo ensi yange. Who tells you? Welimbye ensi si yani? Naye office gy'olimu si yo. Katonda asobola okujja mu ssaawa ki yonna. Ne bw'oba omukulembeze w'eggwanga kasobola asobola okupangululayo n'akufuula nothing in his own want. Mukama waffe yeebaza. N'olwekyo bwe tubeera mu maofiisi ge tulimu tuleme okwepika, tuleme okukola ki? Tuleme okwewaana, tuleme okuzimba ennyo, tuleme okwegaziya, kubanga obulamu bwo buli mu mikono gy'ani? Gya Mukama. Yasalawo okubeera ekyo ky'oli oba okubeera ekintu ekirala kyonna. Tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Kakati obanga kyekyo, lwaki ensi ejjuddemu okutulugunya abantu? Notulula omuntu nga mumukubye ebakuba ne bakuba ebakuba. Nalabako omusajja omu novolistani ali ngenzeko wa Dr. Besige, muvuka oyo najja eyo kawungeza okusawa bbiri, muvuka ne bajja ne banne ku nkomerero nabamanyanga be balooya be, naye tunyumyanyumya ate ne accidentally nentandika okunyumya ku mulenzi kwe bakuba omuwandiisi waki wakatabo. Dokita nanga omuntu gwoyogerako yuuni namubiikula bwati, nentulula omuvubuka nga bakuba oli. And they are saying it is Muhoozi who ordered the beating of that gentleman. Mutabani wali wa president ye ya ordering okukuba ki Kakwenza. And so many others are in torture camps. Abaana bangi baliyo tebamanyiddwa, abamu banobu bannaye abayambala nobu nga mwalaba. Tebasanga n'obukofiira ne bababuzaawo, tebasanga n'amasaati amamyufu ne babakola ki, ne bababuzaawo. Banaatera okuyingira mu makanisa naffe batugjeyo nga twambadde ebiki ebimyufu. What type of government is this?
We need to struggle to lead a change. Come on, favors. There is a need for a change in this country. Mumulieyo temumanyi. Abantu bali mu mukomera bavundirayo. What's true for what's chap? Do you know that? People are rotting there in the prisons, safe houses. How can we live in a country of that nature? Abamu bagamba nga wano owai bali kunywa temunyononera nze noonya mmere yaki omuti gwa sabuuni kati gwa sente meka kati ginoonya emmere ya leero waliwo ekiseera wekijja okutuuka nga you have to wake up nabadde ntunuulira what is happening in Ukraine nempulira ennaku I look at Putin imulabanga omutemu awedde emirimu era ensi webeera nga yandibadde yakuzikiza olutalo lwawa lwe Ukraine kyetagisa kukwata muntu atya amaanyi bagasse kukwata Putin let him go away and Russia will stabilize and Ukraine will do what? Will stabilize. Tuli kulaba olutalo oludonga oluli ewale naye repercussions zinaffe zikola ki zikivayo zijja kati atunyumiza bya Ukraine tebitukola ki they are impacting you in one way or another. I didn't know that there are some Ugandans who are living in Ukraine. Nolabiko abaana babiri batambudde omuvuka omu nga ali kufuba kubasaza nsalo n'abatwala ewuwe n'abawa n'ekyokola ki ekyokulya. Bannaye the world is running crazy. Twetaaga okusabira ki ensi. Nabadde ntunuulira mutabani wa Museveni alina akabadi k'abala alekulira amagye mwe mulowooza akakooyi hako kazannyo n'ekitaawe like a father like a what? What? Omwana oyo ali kukola taatawe byataakolanga taatawe byazaakola nti kati nfuuyo kati sikyali am civilian what? Civilian person munonde ne mumulonda ate nkeera n'ayambala combat n'agenda wa mu magye. We have never had elections in Uganda except we have been having dictators pretending to organize elections. Uganda tukyali bubi nnyo era tetujja kukulaakulana okujjako nga ensi za dictatorship zikoze eki nga tujjeyo ba dictator mu Uganda bwe tunaatandika okusimbula enkulaakulana. Do you know how much a president consumes today per day? Temuzimanyi. Who can tell us the amount of money the president consumes per day? Ng'ogyeko lwe yatulimba mbu afuna omusaala gwa bukadde umeka? Can you tell us? Eseo? Milioni 605 and that's more or less. That is even more what? More or less. Come on, favors. How can we have a leader who is consuming almost half of the budget of the country? Gwanga bw'omala okugatagatta omuwendo gwaki gwa ssente ogwo ogenda kulabira ddala nga ssente ezigenda mu state house ziri halfway of the Ugandan what? Budget. Tuli kulaakulana ddi? Mukama waffe yeebazibwe. Buliyo Katonda mu ngalo ebigambo. Tuli wano nga tujjukira omwami Stephen Mukasa, who has been in struggle for this country for so many years.
ate nekijja olwaleero nga tumusabira nga era tutunuulira waliwo third world wejja nga te yalwana mu sematalo owokumeka owokubiri. Tumutunuulira ng'omusajja yali ayagala eggwanga lye n'agenda alwanyisa efugabbi eri omusajja ani Obote. Olwaleero bwe tugeraageranya Obote ne bye yakola ne gavumenti eno eriwo biriwo ebirimu awaasi. Mukyetegereze. Nali mbuuza abasajja abamu ne bagamba mugamba Obote yatta abaki abantu. Gavumenti ya Obote yatta abantu. I do accept. Naye gavumenti ya Obote mu mulembe ogwo waliwo abayekera ba mirundi emeka? Njagala tubeere practical and seeing. Waliwo abayekera ba mirundi emeka? Waliwo President Museveni na waliwo Nkwanga, waliwo ki Kayiira. Aha, Kayiira ne Nkwanga bali eno saidi zawa zemukono. Mulala ya Kyagwe, omulala yali saidi ze Kayunga. Njagala mumbuulire obuwanga bw'abantu Kayunga ne Kyagwe buli luddawa? Njagala nno Kyagwe ne Bugerere. Njagala mumbuulireyo entaana gye ziri n'obuwanga gye buli luddawa? Lwaki buli Luweero President Museveni gye yalwanira? Kati mwene mugenda nga mugamba Obote yakola ki? Omuntu eyatta abantu n'olwaleero akyabakola ki? Akyabatta. Is still existing. Kati bw'enjogera bwenti abamu abali wano batandise okukanka. Ono omubuulizi wange omutima gwamuwedde. But I speak the truth. And I always stand to speak the what? The truth. I don't fear death. Because I know I will die. So not only the day, but I will do what? I will die. If I will die, why do I chinkweka amachi? Amazima. Omusajja ono yalwanirira ki? Eddembe. Omusajja ono bw'azuukuka eddembe yalwanirira ddala lirabika? Teririiwo. It's not there. Mukama waffe yebaze. Teririiwo. Eddembe omusajja ono lyalwanirira liri luddawa? Ng'abantu mubatadde mu safe houses, abantu mubatulugunya, abantu mubamenya amagulu, abantu mubajjamu enjala kubanga bakkirizira mu nzikiriza gwe totagira ki? Totakkiririzaamu. Yesu Bayibuli etugamba Yesu yatufiirira, yawaayo obulamu bwe kulwani ku lwaffe. Era waliwo wano Sitaani wamulagidde obwakabaka, n'amulaga obwaki? N'amugamba ati n'amulinyisa n'amulaga obwakabaka bwonna obw'omu nsi. Obwakabaka bwonna obw'omu nsi mu kiseera kitono nnyo. N'amulaga. Sitaani n'amugamba nti naakuwa ggwe obiraba ebyo obuyinza buno bwonna, byonna bibyo n'ekitiibwa kyamu, kubanga naweebwa nze, kubanga nze byampeebwa, era ngabira buli gwenja, naawe bw'onzikiririzaamu naawe nkuwa. Yesu n'amugamba atya? Gwenjagala kale onoosinza mu maaso gange, onoosinza mu maaso gange bulaba bwo. Yesu n'addamu n'amugamba nti kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo gw'oweereza yekka. Mukubire mu ngalo lwekyo. There is a big challenge
mumwe abakulembeze baffe betulonda leero simanyi oba singa nga gwe wali Yesu kiki kyewandikoze sitaani ngaakulaze nakugamba tolaba ekibuga kino Kampala kyona kyani kyange kirinako obuyinza olaba emmotoka ezitambulamu n'abantu abalimu olaba abawala abanyirivu abalimu olaba ebyobugagga byonna ebirimu byonna byani emmotoka ezo ziraba n'entebe nayo olabayo ennyonyi eziriyo byonna byani fukamira bufukamizi onsinze mbikole ki Yesu n'amugamba kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo atya omu yekka kubireyo Katonda mu ngalo lwekyo many of you mutukoze bubi this government is so cunning bwe bamala okulaba nga oyingidde katolaba twabalonda muno mu Buganda ba MP ne bakansala zimwenna twabalonda bangi nga bano mwekubireko mu ngalo ekitanja kinagenda okuggwako nga mutandise okwogera ludikya tuli mu struggle naye bwe mugenda ne mukola ki ne mwekiriranye antu yapingi bakuyita batya entebe kukolayo ki what do you expect to go kiki kyosuubira ngaogenza entebe nabadde ensanyukira nnyo bakansalas abeeruweero omukulu bwe yabayise entebe bagambye no tetusobola kugenda ntebe president si atusomesa ebyaki ebyenkulaakulana tulina system eristimulaidi bulungi bwe tujja okuyita okusoma ebyaki ebyenkulaakulana naye abamu obugagga bubatutte busente butono nnyo bubakoze eki bubatutte njagala kubajjukiza abantu ababalonda mu bifo ebyo babalaba babategeera bulungi nnyo era batandise okubawulira nga mwogera oludikya bagenda kubalinda bwe munadda badde nina ebintu byendaba ennaku zino ndudde okulabako ku meeya naye njagala mumukubire mu ngalo meeya wekabwe dokita mulabye mu nsonga nnyingi ng'akola ki ng'ayimirira ng'afuba ng'ayimirira no ku kino no twabekawempe ku kino no mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda tewali kigambo kibi ng'obunanfuusi ng'obuki era omuntu yena wabeeranga munanfuusi nga mukwano gwe oyo omusazeemu kubanga mutemu asobola okutuusa awaki awabi we want to be leaders who are straight abakulembeze abaliki abalambulukufu n'ekkanisa yeetaaga abakulembeze abaki abalambulukufu n'ekereziya yeetaaga abakulembeze abaki abalambulukufu n'eggwanga lyetaaga abakulembeze abaki abalambulukufu ekkanisa teyeetaaga abakulembeze bekiriranya eggwanga Uganda terikyetaaga abakulembeze bakola ki bekiriranya if we are there to change the country mubisirika busirisi mwe mutandika olumutuuka awali nogati kasita ntuuse kankole ki kandye pozi waliwo eŋŋombo y'Oluganda egamba nti omuganda bw'aba alya takola ki tayogera eyo eŋŋombo eveewo mukama waffe yebaza eyo eŋŋombo ekole ki yogera nobatunulira ng'olabira ddala oli bw'aba alya ng'olaba okusirika agize eki waliwo kakati minisita w'ebyetaka simanyi deputy minisita w'ebyetaka mayanja agenda ayogera olutikya n'omutula nogana naye bannange
akantu kakeeki kebakuwaddeko kakaseera kaki Katonda atubeere. Simanyi nnyo ekyavaako omwami ono okumutuuma erinnya ensi eseegula emiki emirambo, naye ndowooza nti yakolerera ekitundu kye. Mukama waffe yeebazibwe, tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Balo bakugamba yatwala yasobola kubanga yasoma obwa veterinary bwendabye wano tinasobozesa okusomesa abantu okuyiga okulunda ki enkoko, nasobozesa okuyigiza abantu okulunda enkoko. Babadde bagaba sente zemyoga ate baleese simanyi za palishimodo kwegamba nabyo tobitegeera. Abazanya babavudde baganda bati Buganda yesinga population ki naye ate sente zewatuwadde biliyoni 17 tezigira ki tezimala. Naye mwe nemulowooza nti zino sente za parishimodo guno omusolo gw'abantu bali kukozesa to politicize the what? The communities. Musoro gw'abaki bagukozesa okugenda okuperereza abantu by 2020 what? 2026. Nga abantu era boogera lulimi luki lulala kubanga nalabye I was analyzing nga ndaba statistics nze I'm born from the east naye nalabye sente ze baweereza eastern biliyoni 23 nga the population ya eastern compared to the central eri almost half. Eri almost what? Half. Naye nga weebuuza lwaki baagala kubagira ki kubagula abaawa ab'ebitundu ebirala. Katonda atubeere. Wano njogereddewo nnyo bwentyo kubanga amanyi nti muli mu lutalo olw'okukyusa eggwanga nga nange bwendi. Waliwo omweyambuuza naganda lwaki oyogerera nnyo obubi gavumenti? Sina kyenoonya, nze noonya obulungi bw'eggwanga litambule nga bwe liteeka okukola ki okutambula. And that's my sacrifice, to make sure that we can have a nation that moves within the constitution of Uganda. So si mundu kaira kumacha bwati tujewo emyaka Mukama abeere namwe. Yateeka etafaali ddene mu kifo kino ba mu biseera bye yatandikiramu obuweereza obwo tebwali bwangu, naye Mukama tukwebaza wasobola okumuwanirira okukola omulimu ogwo. Tukwebaza bwe wamuyisa mu Ssematalo owokubiri era n'omukomyawo. Tukwebaza ate era bwe wamutwala mu nsiko ng'alwanirira eddembe, ng'alwanirira obwenkanya, ng'alwanirira enkyukakyuka ennungi, emirembe egy'eggwanga lino. Newankubadde nga mu kaseera ke tulimu era tutunuulira ng'emirembe gye yalwanirira tegiriiwo, nga tulaba abantu nga batulugunyizibwa, abantu nga bavundira mu makomera, abantu nga batta bannaabwe kyeyononere. Tulaba eggwanga nga abantu bakaalakaala n'emundu, buli wosanga nga omuntu omusanga n'emundu. Waliwo n'emmoroka ezitambula ezakazibwako eza drone nga bayoola omuntu nga tewali naafaayo. Katonda w'ekisa tukwegayirira ensonga omuntu ono ze yalwanirira zituukirire. Njala kuyimusa abafamire ye abali wano, abaana n'abazzukulu. Kitange omulungi
obawe amaanyi nabo balwanirire eggwanga lino nga kitaabwe bwe yali, nga jjajjaabwe bwe yakolanga. Naffe abakulembeze abaliwo kaakano otuwa obuvunaanyizibwa obwo. Nkwebaza olw'omuddu ono w'ekifo kino Dr. Serunjogi akulembera division eno. Mukama ow'ekisa newankubadde nga waliwo ebyokusoomoozebwa bingi, naye omusobozesa okuwaguza n'okulaba nti akolerera abantu be. Tuyimusa baministers bonna aba division eno, basipiika, abakiise bonna, bakansalas. Katonda waabwe obawa obuvumu, obasobozesa okukola nga bakolerera ekyo olw'obulungi bw'abantu. Twetaaga ekkulaakulana mu division eno, n'olw'ensonga eyo Mukama tukwegayirira obituukirize. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Tunuulira obulamu bwaffe obwa bulijjo nga buyita mu kusoomoozebwa. Ebbula ly'ebintu, ebbula lya ssente, ebintu nga byekaname, sabbuuni ng'omuti gugula mutwalo, buli omu atunda nga bw'ayagala, amafuta nga galinnye, era nga tewaliwo enkola yonna okuluŋŋamya ensonga eno. Katonda waffe tukwegayirira, ensi bwe yakaluubirizanga abantu, twatunuulira ggwe. Tutunuulira mu kitabo kya Yoswa ng'ogamba nti totyanga, so teweeraliikiriranga, kubanga nze Mukama Katonda wo naabeeranga naawe gy'onoogendanga yonna. Katonda oyo ali wamu nammwe, abakulembere. Katonda oyo abayimusiza obwenyi bwe. Katonda oyo abagabirire, abawe ekisa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ekitiibwa kyonna n'okwebaza bibe gy'oli, ayi Katonda ayinza byonna. Era bwe yamala okwebaza n'agumenyamu, n'agabira abayigirizwa be, n'abagamba mutoole mulye, guno gwe mubiri gwange oguweereddwayo ku lwammwe. Mukole nga bwe mutyo munaagulyangako kunzijukira nze. Era bw'amala okulya n'addira bw'ate ekikompe, era nakyo ne yeebaza. Bwe yamala okwebaza n'abagabira n'agamba mutoole munywe, guno gwe musaayi gwange oguyise ku lwammwe ne ku lw'abantu abangi. Mukole nga bwe mutyo munaagunywangako okunzijukira nze. Ffe abangi tuli omubiri gumu, kubanga ffenna tugabana omugaati gumu. Emirembe gya Mukama waffe gibeere nammwe. Essaala eyo eri ku lupapula lwa 19. Ayi Mukama ow'ekisa, tetwanganga kusembera awali emmeeza y'eno nga twesiga obutuukirivu bwaffe, wabula okusaasirako okunene okungi tetusaanira nakungaanya bukunkumuka obuli wansi w'emmeezaayo. Naye gwe Mukama atajjululajjulula, alina ekisa bulijjo n'ebiro byonna. Ayi Mukama, otuwa omukisa tulye bwetyo omubiri gw'omwana w'omwagala Yesu. Emibiri gyaffe girina ebibi girongoseyo n'omubiri gwe, n'obulamu bwaffe bunaazibwe n'omusaayi gwe gw'omuwendo omungi ennyo. Tubeere mu ye, naye abeere mu ffe, emirembe n'emirembe. Amiina. Omubiri n'omusaayi bya Mukama waffe Yesu Kristo mubiri ye bibatuuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Ensi egula mirambo. Kwebaza olw'obuweereza bwe bwonna kasoogedde wamuteeka ku nsi n'okutuusa lwe wamunnyula okuva mu nsi. Yakola obutaweera okulaba nga division eno ebeerawo. Oba oli awo singa nga ettafaali lye teryaliko teyandifaananye bw'eti. Okwebaza olw'omukyala eyamuwanirira okumusobozesa okukola omulimu guno. Okwebaza olw'abaana n'abazzukulu abaayimirira nga kitaabwe jjajjaabwe akola omulimu guno. Era tulabye ng'alwanirira eggwanga lino, ekintu ekitali kyangu, newankubadde nga bwe twogedde tugambye nti bye yalwanirira biyinza okuba nga tebirabika, naye ye yafuba ng'abaali wamu naye baali basuubira eggwanga bwe tunaaliwamba tujja kulitereeza lisanyuse abalibeeramu. Ne kakano tulaba amaziga, abantu nga bakaabira abaana baabwe, abamu nga baabula,
tebamanyiddwa wa we bali, abalala babakuddemu enjala, abalala babatulugunyizza, abalala babajjeemu ebitundu eby'emibiri. Mukama waffe Yesu ensinga ekaaba bwetyo, naye nga tetulabayo omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'okulagira okuwamba bonna abakoze ebikolobero ku bannayuganda. Wabula atuwulira buwulizi ng'agamba ati si kirungi okutulugunya omuntu n'akomaawo. Twandyetaaze okulaba ng'abatulugunya bannaabo, abatta bannaabo, abawamba abantu nga nabo baleetebwa mu kooti ne bavunaanibwa. Katonda waffe, kubanga gwe watonda omuntu ng'omwagala, twagala ensi ey'emirembe. Yesu Kristo yagamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi, nammwe mbawa mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri, mukyuse amawanga gonna nga mubagabatiza mu linnya eryo erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo, era mubayigirize byonna ebigwanira omuntu omulamu okola. Nga tuli mu kisiibo kino tukwaniriza Kitange otandike okukyusa eggwanga lino. Tutemere empenda ffe we tulemereddwa, ffe we tutendewereddwa, ng'otuwa amakubo ag'okututuusa ku ggwanga lino. Kubanga tuliraba newankubadde tulabanga abaafuna independence, naye tulabanga abakyali nga abasibe mu nsi y'ewaffe. Tuwaayo ensonga z'ettaka eziriho kakkano, tuwaayo division eno. Njagala n'okuyimusa meeya owa division ono, Mukama tumwebaza olw'omulimu gwakoze okufuba okulwanirira omuntu wa bulijjo. Era bw'otyo omwongere omwoyo omutukuvu amukozese mu mulimu guno, akole omulimu ogunaasanyusa abantu, ne banne bonna ba councillors, ba ministers ne ba speakers bakola nabo bakoope enkola ennungi eyo. Katonda waffe obuweereza butusanyuse mu Yesu Kristo Mukama waffe. Tuwaayo amafuta gano Katonda waffe abo abandigeetaaze ogasikibwamu mu kiseera kino ekyekisibo, gabakolere era gabayimusize obuweereza bwa Katonda. Tumanyi kibingi bye musalira ebyetaaga breakthrough. My prayer, King of Kings, that you restore them. In Jesus' name I pray. May the peace of the Lord that surpasses all human understanding, and the blessings of God the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you, live with you, and also go with the family of Stephen, now and forever. Amen. Kakati abaagala amafuta bayinza okujja. Meeya ssebo tusanyusa okulaba, meeya abadde yeebazizza.